Kampala bemukono abatali kubane bebakwatire kalangala naye ate bannange ekirungi kyogerwako bagaya ababali mu nze ndabira ddala abaana bali ku mulamwa wali abo baloya bola baabula kwatumanyiko Seggona aba Anthony wa Miriam oyo mukazi ono wali oyo pio ono Malende abo bagayi bo bali ku mulamwa kashami mu Malende kamanyi ejinde kashaka kamanyi kaloya kamanyi Shami Malende loya wa manyi Shami Malende bana tuli musanyu kubanga omwana baba tukoze eki Shami Malende loya wa manyi nze kyenjagala okwebaza mu kyonna ekisooka bwendabanga Nubian Linga afuuse minisita mu Uganda empya sirabanga asinika ebinnyo agenda mu police tropsazeke mbi uweyawo abasirika wali ali omusirikale na dread polisi yawo wano bonna bagala kudduka mu polisi ng'osindikayo Nubian Ndi agenze okudda ng'omukyala kansala ne wamala kati emyaka 5 nga takola Edi Mutu alina emmotoka empya Makeksi kati akyasala kinyonzi pozi nga Bobby anamusaliranga waka mu State House emagere negwe otyanga banere ebintu bino bwembanga tukola ebintu biwo obunabbi olwo omwana we yazimba ennyumba ng'eringa State House Bobby kyobula Bobby kati bwafuuka president wa Uganda tatukaluubiriza kugaanira Ntebe kubanga ennyumba yennyini gy'aba agenza okusulamu Entebbe aba yagizimba president wa Africa yaganira obukulu ogamba we Cameroon golaba Vangolia ani agambi no Nigeria tukyali kumpewo tuweereza please temulaba bulabi programs zaffe zino kindly bw'olaba Kaliro boy subscribe bogenda ku Point Media subscribe bogenda Kai Wisdom official laba subscribe and share bogenda ku Flash the channel Uganda subscribe share to others melka mbabule ebigambo tubyogera for purpose and reason is single bunene nti tuli mu COVID-19 which is real ate tuli ku kino tubajjako ekiwubaalo abantu bali waka babagalidde so please support us by tutambula kaistage sebo kizitoteyako enamba awo abantu baba bagala okumpereza no WhatsApp ngisomeko bulungi enamba yange some ku messages abantu kale abamaze dde okuŋŋamba nti no Brian wako ng'akuze yekiriwa era akuze Brian wako n'olwensonga eyo zembagamba please nga mula programs zaffe temusindika tetujja kutambula batuganyogana mu district endala ekyo bantu katutuze newakaye tutambula nezi convoys wera tukwatako sinete mugenda tuli mbaweereza so musigale ku mulabe as a sharing please kindly we thank God intino bano Shakimaira abantu abatadde tukyabaliza omukama kwetuli yoga mwenabe batadde ababudde makomera kaye tugende nga tulaba twebuuza lwaki government ya Uganda why minor issues bazifula major and the major issues bazifula minor walolabyeko civilian ne bamutwala mu komera talwanangako ne bamusalira omusango mu kooti y'amagye kasalukwana n'ebyokulwanya n'ebyambalo weyaga tukutwalewo ebyo no omanyika nkubudde no kolabanga government ng'efudde nga kyoyogedde minor issues yes nga yo efudde nga major ate major issues nesifula minor kyekiikye nabadde lwakubanga kati tuli excited nange ndi musanyufu olw'okuteera abantu kubanga nzize nga wembagambye nendaba WhatsApp zebansindikidde njogere ku kyettaka time wenebe tuganyiza tukusha speaker ettaka omukulembeze yagambye tino Mairo kubanga sirabangako nga nfunye WhatsApp nga 8 era mbadde ndowooza bava mu nsi emu nga buli omu abuuza nti tunnyonnyole kye bayita Mairoland whatever now government yonna oba obukulembeze bwonna bw'olabanga issue entono nga bo bagifudde ennene olina kwebuuza issue ki basobola okubanga entono eyo ekwata ku buyinza bwabwe otegedde kakati basobola okuddya Edi Mutu ne bagamba nti Edi Mutu alina nuclear bamusiba emyaka 9 omusango munene kaye kyekugamba basobola okuddira ne bagamba nti Nubian Ndi oyo yalina factory y'ebikolo ebyokulwanyisa era Nubian bamusibe Maisa omanyi lwaki Nubian bamulemerako kubanga bagamba mbu Nubian Ndi yawa principal amagezi
buyamutegerera oyo Bobi Wine teri amanya amutegerera abantu bagamba mukazi we simanya mukyala we bali kumpi gamba oyo mwana wa Asemba y'okutu ekyokubiri Dr. kuchobuziza wolabanga gavumenti nga ebyokuyamba abantu tebabiinaako solution bakola ensobi ezitakolebwa right now Dr. nze singa nali President Museveni kyekiri nali ngamba anti toli egwawasiri nze kye nali njagala either dire muwozo omwana we amwe ministry ekwata ku muntu wa bulijjo tulabe henti kati muwozo omusimba ministry ya health ne tulaba ba covid bagenda kuvumana ano kati ngamba singa nali yati siri toli siri no iso yagamba singa nze Museveni yes tabobi achogera kama waliwo ekintu kyogamba nti okay mutu yambe ebiruma kubanga twandibadde twebuuza ebiruma bana Uganda byebiriwa otegera nti ebiruma bya Uganda ebyennima ebya health n'ebyendya of course tulya bubi ebyenguudo infrastructure neka kati government wolabanga bye bakola bibabuze batandika okugamba bwe bati nga tubabanja corruption omukulu ng'avaayo ng'agamba ngenda kuleeta abaana b'abagagga be batajja kubba mbateeke ministries anti abe basomye eyo mwana wo mwava asoma gwe tewasomako diguli abaana b'abagagga abasinga bagula buguzi max tokimanyi bagula buguzi max batugamba waliwo omwana w'omugagga omumbu yasomereyo mu Siba University chine bamusindikayo n'abantu abaana tebabamanyikaye oli yasomera gundi yakomyewo watu kutandika okukola Uganda ne bamuli agagge anti kyenkugamba abantu tebakyabamanyi bamulidde agagge anti kyenkugamba kiri yatutagaata naye ekisinga anti nedda towategedde no kiriwo yomanyi nti nno kyenkugamba nti no olutalo Bobi alukwasizza magundi mu diaspora kyenkugambye kino kyembadde nkugamba nti okimanyi nti baatugambye mbu theory eriwo endala mb'omwana wa Katumba wamanyi mb'okudda mbu bwe bagamba bino bye baateeka envumbu ku bantu abamu obutadda mu Amerika n'abaana baabwe abadde babeerayo balina okudda wano n'ebintu bye babikwata si baana bokka n'abazadde baabamu anti ono w'ekikwatula ate maama teyadda yes ngamba gundi ne pasaiso tugembe w'ekikwatula tugamba bajja kudda buli eyali agamba kubanga ate ekirungize kyenjagala ku Amerika buli yenna yali agamba nti no Uganda eri safe nungi tulya bulungi basi kati ddayo eri safe. On serious note, COVID-19 is real. Mugambe bajjajja emikwano gya bambale masks fete tuzitaddeeko olwansonga nti nno twegema olaba Amerika president yagamba Joe Biden nti olwali lw'okwegema fenna musobola okusula eri masks zammwe. Pastor Peter Nsobya agambye kaye oli musajja w'amaanyi nnyo era mbadde nsaba amaanyi agugambye kaye ogateeka oba ku simu naye nga ku Friday otunaaba buli lwa Monday tuba live zine essaawa ku lwakusatu tutandika essaawa 6 tuba live Friday nsuubira tubalaba mu ghetto parliament tugenda kufumba ebintu ebimu ebyokweyoteza tubalage abantu biki bye bafumba ebyokweyoteza era okikolote tugenda kuba n'abaana ba ghetto abaana abo betuleeta aba ghetto gwe obeera eyo abaana abo nja kubanga mbaleeta ng'osobola obayamba ky'osobola obayamba kyonna ojjanga kibawanga naye Friday eno Friday ziba saa mekaye sawa mukaga zennyini ziba mukaga Friday ziba sawa mukaga zennyini n'olwokusatu sawa mukaga n'olwo Monday sawa mukaga kitundu tuba live kati ku Friday eno wetunaaba mu ghetto n'abaana ba ghetto nga bwe mwabalaba ngenda teekawo sepiki nsaleesale ebintu mbifumbe mbalage ebya covid n'engeri weeyotoza otya kubanga covid kati afuuse nga siriimu tulina kutambula naye kwegamba covid is part of us right now. Yes, another question. Yes, kiriza gana nti Uganda nafunye mbadde sima ku comments zange nga bagamba Uganda parliament efuuse tisekererwa ekyennaku zino cabinet sayo okufuka MP muganda wange kuba yo kiriwo bayaye baddidde ono Charlie Nabanja Robin nga bavunira mukazi anti uliriza kansokenslete prime minister I think katika sauti kwa robot jagala kugalawo ekintu kya Nubyandi then mudakika sinanga abiri esigaddeyo then tudde ku taka n'ekya Nabanja nyine ekintu kyenjaga okugamba abantu first of all we are ebigambo byaffe
kugamba biri we are overwhelmed olw'okuteebwa kwa Nubia Nnine Edi Mutwe sesaagadde nnyo kwogera nnyo bintu bigenda kutankuula mitwe gy'abantu naddala abatufuga bamanyi abamu bwongo bwabwe bwanoba wawulira ekigambo ajja dduka buddusi kaakati naawe nja kubyogera ebirala ng'abatadde nja kujja nnyonnyola emisango gyabwe nga nabo mubawulidde bulungi nekyebavunaana ne bondi etegeeza ki nze nkyenza obbannyonnyola nti abaana ba diaspora kye bakola kyamaanyi kwengatta n'abaana bawano abatalekedde awo kutimba ku mitimbagano ennaku ana mu bbiri zaggwayo koti teyayimirira for 42 days anti ekya Nubia Nnine Edi Mutwe kibadde tekirinda anti nedda anti kyeki kyenkugambye nti tosobola kuddira bannayuganda ne beekalakasiza mu maaso ga president wa America for Russia because of it. Yes, you know better. You can bagambye winyi dola ina kyakola waawo ani winyi dola yes therefore tujja kubanga tukyongerezaako awo now oyina ekintu kyobuuzizaako ku kya cabinet why is it so nze ndi muna Uganda but oluusi ntuuka ne ngamba kuba si muna Uganda cabinet abantu bagisekere no kati kankubulira ekintu ina kyenjagala okubagamba bannayuganda ina ekintu kyenjagala okubagamba kabineti ya Uganda President Museveni gyalonze yonna yalonze abantu mumpulirize bulungi kwanalabye abantu nga babalumbye kati gwe kyolina okumanya mujjuka kye nabagamba nti no President Museveni ali mutuyimbira luyimba munnaffe tulabyeko nnyo kale ebigambo by'omukwano byakaye omanyi lwaki Dr. Sylvia President Museveni yalonze abantu abatalinamu wadde essuubi tebasobola okukaanira entebe y'owa president kubanga agenda asibulayi nono kukyekugamba myaka wagambye emeka anti giweddeyo bwe gigwako Katonda asookurindiwinga contract kizibu takikolangako nga wekikolaani ajjatandikira wano Katonda ayinza okukola contract namwongera ekyana kati buliriza olaba omwana we yagenda ku 33 gwe ng'osukkaana erindagaano kakati ekyo kimu kubanga kati nabbanja nabbanja wenga bw'omulaba yabagambye agenda kukola nabbanja yabagambye aliso practical nabbanja omanyi lwaki nabbanja agenda nabbanja gwetuogerako ye prime minister nabbanja omanyi lwaki agenda kukola lwaki agenda kukola ajja kujjanga ayogere naffe atambule mu nfuufu agende eno yekyanga ekyangamu yebeneko akomeyo president kwayagala naye kakati tosobola kubanga kati labayo tosobola kubanga President Museveni nolonda amama mbabazi ng'ate ayagala kutula mu ntebe eyo tekisoboka osegera nti ddembere manyi olina kyosobola okukola ki kati gwe kyolina okumanya nti cabinet President Museveni gyeyalonze yonna nga wajjabe gye yalonze abantu ku bonna ekisooka bamutya bonna bali awo ne babagamba bafukamira naye amama mbabazi omugamba bafukamira asooka kubuuza lwaki nfukamira kakati awo omuntu omunene ki nekadaaga yennyini yamutadde wansi wa nabbanja era nekino kankyogere ndabye abantu bangi nnyo nga balumba nakani Rebecca Kadaga gwe batadde wansi wa nabbanja kambabuulire mmwe abatali Uganda Rebecca Kadaga muwagira emirundi 10 okutwala ekifo ekyo kyatutte omanyi lwaki bw'oba oli mu Uganda ng'obadde mu byobufuzi n'owakanya omukulembeze the only security gy'olina kukkiriza bukulembeze nga bwa minisita omanyi lwaki kubanga bajja kuwa obukuumi otegedde dokita kati Rebecca Kadaga nalabye abantu bamulumba abananga omululu si mululu ng'abasajja balaba basona busonyi masasi the only solution gy'olina kukkiriza kifo kya minisita oba tojja kugendayo naye obeere n'obukuumi olaba mirundi tamale mirundi bamukuumisa magye why nti okumukuuma omugamba nti no presidential advisor office gyatugamba gyatagendangamu bamuwa obukuumi kati Rebecca Kadaga engeri gye basona abantu yabadde tasobola butakkiriza kifo kya minisita bamuwa obukuumi kayenza omanyi nze ebintu ebimu sibitegeeranye era mbibuuza gwe ani atta abantu bano ekyo kibuuzo mukirekere Katonda ne Museveni naye era kanziremu katini nkumanyi katono nnyo nkumanyi ekigenda okukubisa abantu wano esabbaawe succession Babita Brian wako ono mukwaminga Dr. Flashlight Yugi ebigambo bino byoli mukuulira byakaye succession ebigambo byakaye
msababu za abakulu nama abatulaba abali control muso kutuwa answers ezo era genda kusimu tulabe Uganda nji what is the difference between can't choose him. Let me reframe it. Prime Minister, what's the role of the Prime Minister? Premier si yabera and ye Prime Minister yabera yakulya ba minister bonna era yabachea bwa ne chikoza si yo wetogera kankubuli omulimu gwa Prime ya Minister monitoring minister mutima kyentegeeza omukyalo ono omulimu guno guyafunye omupya gumugenda mutegumugenda mwanaaso batasobole then what is the role mbadde nsaba doctor ogutugukolenga omutwe kubanga time eyise njagala kuhintingako ku kyettaka kikulu nnyo ku message ensanze ng'abantu boogera ku kire baŋŋambye njogere President Museveni kyayogedde ekyettaka nziramu kino role ya Prime Minister ye Uganda akola kintu ekikulu kuba chairman wa cabinet bino byawulira nti yakulembera government business wali mu parliament nti government erina kyereta bweki other than that ya sharing a cabinet actually president asano mugalero ze sharing kati ekibuzo kiri nti bonaye batunulira oluzungu lwa maama wange nabbanja gwenjaga yabagamba bagenda kugera luzungu yabagambiddewo ebyoluzungu bwe mwagalira yabagambye nayagaa bya luzungu njagala tufune olunaku tukole omutwe nga strictly guli kwekyo tumala kumujjako bagenda murumba naye kubanga nze because eno tugikoze nga twagala kwanirizayo Nubiandi n'abalala era ku Lwokusatu wetutuukira tugenda kubanga tubongera ku Lwokusatu ssaawa 6 tujja kuba tutandika ku UBC yes tuba ku UBC ne tugenda batukkiriza paka mu Magic nga tuli ne DJ Jan P tukikube bulungi naye naawe ewo gujja kuba mutwe mulala cabinet gy'olabeeyo kubanga muganda nga twagitandise tujja genda paka ssaawa 10 nga tuleeta ogwogo gwe kyolina okumanya lwaki President Museveni yalonze cabinet bwetu yalonze cabinet bwetu kubanga asobola obutadda tayagala bagenda kunyira mu kubo lye yes batagenda kukola ki ekyokubiri succession ereso obuzibu ate kati oyagala bamukubisasi nkuyisa emirundi emeka omanya president bwe bakubya amasasi damu kyoyogedde President Museveni all odds ziraga tadda wallahi wakomawo wana abazungu ogenda bala nkiddamu ebigambo bino byakaye byange nkuwulira doctor mpagirani owagira President Museveni yes naye nkubuulira ekituufu ekiriwo right now President Museveni bw'aba takoze ku bya succession agenda kubanga yedinayinze ligaseye kati China kyogamba Gaddafi abantu ekire kyo bagamba Gaddafi so singa Gaddafi yalabanga ebintu bitabuse nadda wali yes kyekugamba right now President Museveni wasala okukomyawo force nenda kugamba ajja kuba destroy nze byonna byakoleredde emyaka now osegedde sajja kubuuza byakoleredde kale era byakoledde okay kale nakyo mutu kati President Museveni ebintu byakoledde Uganda ngudo nzimbe amasomero naye ati byafuuka bibale obutale sewo bukole enguudo nzimbe amasomero bagazimbye abantu bajja tuvuma wonoyogera ebingi ebitali waliwo omuntu omu ojjukira ekintu President Museveni kyabuuzizza soko okiddemu wakirabye ekyagulu cabinet banayenda era bagibuuziza cabinet obudde buyise tugenda gifunira omutwe gwayo gwennyini kizito WhatsApp nga togitadde kuno yeruwa kati omutwe I mean ekya cabinet tukirako olala wategedde ekintu President Museveni kyagambye ekya Maryland yakiwuliddeko soko okyogereko kaawo katono nnyo sikiinaako yagambye obuzibu analysis sobola kukyogera ina byempandiisa awo bebino bannanga abatulaba President Museveni eddakiika ziyise twagalanga nnyo okukola essaawa emu oba mu kitundu naye bannaye tuleme kulwisa bantu neddata bali mu covid tebalina ssente tukyaliko bulungi ya
njagala kwogera kino ekintu President Museveni alina ekintu kyeyogedde ogambe tukyali ku bulungi n'enzijukira ono tereza kamera abana babadde bamubise prime kate weekend tereza kamera baada bamubise kakati basajja bamubika jjo osagana abaana bakati olaba basajja mivule n'amala yeefiisa ajja kola n'embuutu ate olaba nga batandise okubika abantu nga basajja mivule omanye n'abala abagenda abalina endowooza bwetyo nsingako obukulu ebyo sibimanyi nnyo waliwo ekintu ekyabaddewo dokita mbadde nzija bwentyo wano nensanga message esukka 9 nga zonna ziŋŋamba njogere ku kintu bwe balabye ŋŋambye nti tugenda kujja wano njogere ku kintu Museveni kyeyayogedde ekya Maryland era mbadde ntuddeawo nempandiika ebintu bino nga saagala mbisobyemu baddeawo omwana nampa ekitabo nga saagala mbisobyemu President Museveni yagambye mbu ekizibu yabadde oba ku national unity manyi speech ze gwazigoberere ebitaka sibimanyi nnyo akange President Museveni yabadde mu national address abadde abatusomera budget yagambye nti ekizibu ky'ettaka simanyi saagala ekizibu ekiri wano eky'ettaka kye bayita Maryland era ebyo Maryland biri mu Buganda wano tebibeerangako mu kitundu kirala kya Uganda. I want to quote him. Somera ebintu bya President Museveni ebyo byakwegendereza. Yagambye system ya Maryland tebeerangako mu Uganda wonna eri wano mu Buganda ate yekyasinza okuleeta problem. Kati nzize wempuliriza audio abantu ze bampeereza nga baŋŋamba ku Maryland ne mbaako ebintu byempandiika wano byenjagala okubagamba. Njagala okulaba omuntu awandika President Museveni speeches ezo either twekube oba musuna amatu kubanga kubuulira tosobola kubanga gwawandikidde president n'oyogera ekigamba nti Maryland system oba ownership eri mu Buganda tebeeranko mu bitundu birala kye bayita Maryland kyaliyo mu Ankole mu Busoga Bunyoro Butoolo ogamba kyaliyo kitegeeza kyafu anti ngenda kugamba lwaki ebibira bikyaliyo tulina kwebuuza Maryland kyeki nkigenda mpolapola tukitegere sibayiko kimanyi tulina kugenda mpolapola tutegedde kubanga nkwatiddwako nina bwempandiisa empola mbubasomere bulungi now njagala mumpulirize bulungi President Museveni yagambye mu teri Maryland mu bitundu birala kiri mu Buganda wokka kati njagala bagamba kino President Museveni either you erred oba yawandiise yakiwandiisa obubi. Maryland mu 1894 Abangereza wano bafuula Buganda protectorate whatever you can call it Uganda naye bo bafuula Uganda bajja ne bawamba Uganda became a British protectorate yes by force in 1894 nefuuka British protectorate then waita emyaka emekaawo ogojja gibala netuuka mu 1900 mu 1900 Buganda agreement now actually Abangereza ne bagira ettaka lyonna erya Buganda njagala ngenda empolapola gwaliyo naawe agula ettaka okitegeere kubanga abantu abamu basobola okuba boogera ebintu nga baagala either kufa ebya bitundu bimu oba kubabba mu 1900 oba bwe muwulira bimwasomako endagaano ya Buganda agreement bagitayo endagaano y'olwenda gavumenti y'abazungu baddira Uganda yonna ne bakola ekintu kye bayita baleeta basaveya ne baddira Uganda yonna ne babala ne bapima ettaka eriri mu Buganda mostly ne mu bitundu bya Uganda naddala Ankole Tooro Busoga Bunyoro newafe bajja yes ne babala ne bategeera nti ettaka eri mu bitundu ebyo lyenkana litya kati ngenda simba amaanyi right now mu Buganda gyatadde amaanyi ne mu Ankole kubanga yagambye mu bitundu ebirala tebyaliyo bw'okitegedde nti mu Ankole byaliyo Busoga byaliyo Tooro byaliyo kati ngenda comparinga ebitundu byebimu mu Buganda ne mu Ankole now abazungu bamala okupima ebitundu bino ne bamanya nti mu Buganda waliwo ettaka lyenkana mayiro west
Mwankole waliwo ettaka lyenkana mayiro west bagenda ne bakomawo ne bakola ekintu bwe kiti ne baddira ettaka lya mu Buganda kubanga baalipimira mu mayiro tebaalipimira mu acres kire ekintu ky'owulira nti mayiro land kiva mu mayiro ze baapimanga abazungu otegedde kye ngamba tebaapimanga eka nti mu Kampala waliwo eka Ekalandi baapimanga Kampala nga bagamba Kampala eri mu mayiro oba 10 oba 3 tutegereka bulungi ekigambo mayiro land we kiva kidde mu kivaawa ekigambo mayiro land otugambye abazungu bwe bajja wano tebapimanga mu eka bapimiranga mu mayiro tebapimiranga mu kilomita bapimiranga mu mayiro ne bagamba nno Kampala ali mu mayiro bweziti kifuula kati ekigambo mayiro we kiva ekyokubiri mayiro emu ey'ettaka erimu acres 640 mu Luganda kyeki lukagana pa 1 mile erimu acres 640 kati bo okwanguyiza bapimanga mayiro kati wava ekigambo nti mayiro land yes do we copy I do understand kati now tutambudde njagala obwo bupuriambo mbogereko tugenda okukomawo nga waliwo ebikoze bitya kati mu Buganda bwe bapima abazungu ettaka eriri mu Buganda jukira Buganda yonna ettaka lyabeeranga lya Kabaka abazungu mu Buganda baddira ettaka acres 3 mayiro 305 ne baziwa Kabaka wa Buganda mayiro 305 times lukagana zi kilomita mayiro 305 ezettaka ne baziwa Kabaka wa Buganda otakagenda nzija kakati ne baddira mayiro 2 ne baziwa Saporo Kaggwa ne baziwa Gayo mulala Mugwanya Saporo Kaggwa yali anoge mwanya nasere yakumuti n'abalala baba wako abo abazungu abakolagana n'abazungu okubba ettaka lya Buganda Dr. Rojo ogoberera bulira mutwe munene naye nyina kenjaga okwogerako kirayika abantu kyabalumye President Museveni okwogera ku by'ettaka ate nga baagala kati oimpuriza audio nga bambi abantu babadde confused ddala abali e Bulaya bagamba Museveni yatugambye ye by'ettaka bitegeeza ki ndoza kati sadino bannayuganda bali ku Wisdom official flashlight whatever mutegedde kibaita Maryland kye Maryland bwe kiva ti abazungu bapimanga ettaka mu mayiro bwe bamala okupima mu Buganda lyonna lye bapima lyenkana ne baddako mayiro 305 ne baziwa Kabaka wa Buganda naye abazungu bwe baali bakolwa omulimu ogwo balina abantu bakolagana nabo bamugwanya basapolo baani bo ne babawako mayiro 2 nzija kati ono abuuzizza ekibuuzo nti ate akenda kempulira yesebo abazungu mu Buganda bwe bamala okuddira ettaka ne bajjako erya public oba nedda bayita Crown Land eryasigalawo lye bayita mayiro 9 baalirekawo nti n'omuntu omulala mu Buganda asobogula sikugula byonoobeerangako kati eryo mayiro 9 baalirekawo lyo nga tebaliwadde muntu nga bannayuganda abalala abasigadde omusolo dikozesa be bano nzija kati nawo kanteke n'essimu wansi kubanga just njabadde njaga kuba systematic now bagamba obwaka preamble just preamble because this is a big topic nkikola because nsanzeko gundi nyingi nenewunya n'okwewunya now 10 minutes era nsana okosa 5 tumale ebisigadde tujja kukola mutegere ebyettaka now mayiro 9 ako abazungu bwe bakaleka ne bajjako n'ettaka lya public ettaka lya public bye bino okwabeeranga ennyumba ya governor right now public land ate Crown Land byerina ekwabeeranga ebitebe by'amagombolola kati nzija abazungu mu 1962 nga batwa independence bakwata ettaka lya mayiro 9 liri lye baali balesewo nga si lya bwannannyini ne bajja ne baliddiza obwakabaka bwa Buganda why kubanga ettaka lyonna eryali mu Buganda lyali liowningiwa Kabaka wa Buganda kati baali balitemyetemye kajjukira bajjeko ettaka lya public erinabeeranko ebitongole bya gavumenti bawaddeko erya Kabaka mayiro 305 kati kana akenda kaali kali mu bbanga ng'obukosi kalagiddwa ne bagamba ye lino tugenda katubaddize
obwakabaka bwa Buganda nja kudda mbiri ebyabusoga engeri baaligabamu kansubira nti mugobere kati wuliriza maira akenda kano kowulira Abaganda kebabanja we bakazza mu bwakabaka bwa Buganda ebyaliwo Obote nga awambi bwakabaka bwa Buganda bikyabadde maira akenda Obote oba gavumenti ya Uganda nekeddiza kyobola Buganda ekabanja now sijja genda yeyo kati ekisinga obukulu kiki President Museveni yagambye nti ebintu bya mailo system tebibeerangako wantu walala mukizudde nti kikyamu now Mwankole kansooka nziramu ne kino kati gwe ettaka lyekyapa kyolina ekiriko mu Mailoland kyajja kitya lino ettaka lyolaba lye bawa mailo katugambe mailo 2 ne baliwa Sapolo Kaggwa yagendanga atundako otegedde oba lino ettaka eddala lyolaba erya kubanga baawa abambejja baawo bantu bagenda babagabanyagabanya ng'ogyeko erya church ettaka ly'ekkanisa lye bayita freehold lyolabako amakereziya lyobagako erya freehold kati mailo bano abazungu lwe bawa gwe bawaani basapolo bagenda baguzaako ffe kyobola gwe nange tusobola okuba n'ekyapa ekya mailo era kino kikakasa ne President Museveni ekisozi waali ttaka lya mailo sikimanyi anti kati nze nkimanyi lya mailo naye ate yagambye nti nettaka lya mailo nti binyo tumaliriza kati mudakiika emu kampunzike bwendi President Museveni Mwankole ettaka eryali erya mailo jjukira ettaka lya mailo wabeerako nayini waalyo mwababeerako mubababibanja yaddiya n'ateekawo kye bayita land fund nga land fund egenda sasula bano Sapolo Kaggwa ng'ettaka lyosinga kubaako abantu bakusasule Sapolo Kaggwa okiveemu bano abali ku ttaka lyababadde bebanja libeere lyabwe nga basobola tufunako ebyapa eryo land fund wekijja bakitwala Mwankole bannanyini ttaka bali abalina liri ettaka lye baabawa bo ne babasasula kyobola Mwankole b'abantu ttaka bali owuninga wano mu Buganda tebakikolanga waayi eyo ensonga nja gikubanga tukomyewo of course tuli ku Kalyoboy tugenda okubeeranga buli saawa nkiddamu of course abali ku flashlight yugina mwe tubabuuzako abali buli wamu Kaye Wisdom live tubabuuzako ebigambo bino bya Kaye Wisdom era woba oyagala mwerabira ne Bambi Charity luze ayita Bambi Charity ebigambo bya Kaye Wisdom nga kino era njagala okuchaza bwoba oyagala okumbuuzaako ekibuuzo kyonna oba oyagala okumbuuza ekibuuzo kyonna okuba ku simu yange ya WhatsApp eri 070449 0701494039 nja kuba ekintu ky'ettaka muti mufaayo mukakkane byowulira abagavumenti boogera waliwo mission abamu nga baagala kubba ttaka lyammwe woba wagula ettaka ng'oli ku kyapa kya Mailoland kakkana tuula teweeraliikirira bano abaagala okubba ettaka saawa yonna bagenda bwetu bwe tubadde nja kubuuza ku Crime Cartel okoze omulimu Crime Cartel ennaku ayina ennaku omuganda omulongo Dennis entebe eyo naye gyali sebo yatuteeka ku live n'abeera yabeera muzi esse sebo tuyanza kumabire kutwagala Point Media Flash Channel Uganda Kaliro Boy Kaye Wisdom Official tubadde konna kwa leero live. Please advise and comment tuzaniriza abadde kubima tubatumiddeko nyuma y'abalenya ddala atatuma mpe abatukumire tujja kukola again live wonna tujja kuba nga twaweereza akumata 12 ne temulaba bulabi subscribe and share. God bless you, see you next time and bye bye.